Mukama ffe bazwe omulungi baniza ku The Chosen Generation. Olwaliro njagala kugabanako naawe ebyawandiikibwa bibiri byokka bwe biti ebyakyusa obulamu bwange era nzikiriza nti naawe obwo tebugenda kusigala kyekimu. Bayibuli nnene, Bayibuli ngisomye naye waliwo ebyawandiikibwa ebinkomyeko bingi nnyo ddala naye bino byo byatransforminga obulamu bwange. Kyandikibwa ekisooka Abaebbulaniya essula 8 olunyiriri lwa 12. Bayibuli egamba kubanga ndisaasira obutali butuukirivu bwabwe n'ebibi byabwe siribijjukira nate. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kubanga ndisaasira obutali butuukirivu bwabwe n'ebibi byabwe siribijjukira nate. Mukama yeebazibwe nnyo. Lwaki olunyiriri luno lwa transforminga nnyo obulamu bwange? Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Mukama Katonda agenda kuba nga atusonyiwa. Ne mukwano gwange Mukama obutajjukira butali butuukirivu bwo ekyo ate kirala. Bantu bangi nnyo basonyiwa naye okwerabira kyewakola abantu abo mukwano gwange kiyinza obutasobokerako ddala. So naye ye Katonda bw'aba asonyiwa agamba alisonyiwa obutali butuukirivu bwaffe ate talijjukira bibi byaffe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kitegeeza nti ebintu byonna bye nnakola, vulugu yenna gwe ntambuliddemu, azilonga nzinze mu ndagaano ne Katonda, azilonga nzinzikiriza Yesu ne nnyingira mu ye, buli kimu kyonna kye nali nkoze obulamu bwange bwonna Mukama Katonda tagenda kubijjukira. Sigenda kutuuka mu maaso ga Katonda nzire mu kwewozaako, sigenda kudda mu maaso ga Mukama adde mu kupima munzaani nti wakola ebirungi bwe biti n'ebibi biti. Abamu balowooza nti bagendagenda mu maaso ga Katonda nti apimemu wakola ebibi bwe biti ebirungi bwe biti. Nedda mukwano gwange ekibi tekisobola kuyingira ggulu. Olina okutuuka mu maaso ga Katonda ng'otuukiridde. Ogenda kutuukirira otya ng'oyita mu Yesu? Bwe nategeera ekyawandiikibwa kino ne ntandika okweraba nga Katonda bw'andaba. Kubanga basinga tubeera tulowooza nti Mukama Katonda tulabanga aboonoonyi, Mukama Katonda tukwatibwa obusungu buli kaseera, Mukama Katonda ayinza obajjukira bye twakola, Mukama Katonda tajjukira. Lwaki ajjukira ebyo byonna bye wakola? Ne Mukama Katonda obanga wabyenenya mu maaso ge, manya nti mukwano gwange wafuuka kitonde kijja. Bayibuli kyebyogera mu kitabo kya Abakolinso ekyokubiri 5:17 omuntu bwegatta ne Yesu afuuka kitonde kijja. Ebikadde byonna nga bikoze eki nga biweddewo. Kati bwe nasoma ekyawandiikibwa ekyo ne nkibikkulibwa ne ntegeera nti mukwano gwange Mukama Katonda tandaba bw'atyo. Mukama Katonda ndaba ng'ekitonde ekijja, enneeyisa yange n'ekyuka. Ne manya nti mukwano gwange n'ekitonde ekijja. Ne manya nti ebikadde byonna Mukama abyerabidde, andaba ng'omugole we, andaba ng'asaanidde mu maaso ge. Si lwakuba nti nsaanidde, olw'okuba nti mu Yesu ebibi byange byonna Mukama Katonda abisangulawo ng'akozesa omusaayi gwa Yesu. Omusaayi gwa Yesu gulinga labba nkyogera buli kaseera, ogusangula obutali butuukirivu bwaffe. Owandika ekintu mu penso n'okisangula ne labba kibeerawo ddala, oteekawo buteesi kipya. Kati history waffe yenna, gagala waffe yenna, obutali butuukirivu bwaffe bwonna omusaayi gwa Yesu gubusangulirawo ddala mu maaso ga Katonda, ate Mukama Katonda n'atajjukira yadde ekintu kyonna kye wakola. Tani ng'ali oli agamba Brother Steven yakola kino na kino, Mukama agamba sijjukira. Lwaki? Kubanga omusaayi gwa Yesu gwabijjawo mu maaso gange sikyajjukira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So mukwano gwange Mukama Katonda aba akusonyiye. Obanga weenenyeza mu maaso ga Katonda, manya nti Mukama Katonda aba akusonyiye. Kubanga Bayibuli egamba nti nno bwe tuba obutali butuukirivu bwaffe, tuba ensobi zaffe mu maaso ga Katonda, ye mwesigwa kutusonyiwa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Kitegeeza nti Mukama Katonda mwesigwa bwe weenenya akola ki? Akusonyiwa. Kakati bw'otegeera ekintu ekyo, kitegeeza nti ogenda kubeera omuntu ali genuine bwe weenenya mu maaso ga Katonda obutaddamu kutambulira mu kintu kyekimu, kubanga otegedde nti mukwano gwange bwenenyeza Mukama Katonda abadde mwesigwa okukusaasira obutali butuukirivu bwonna n'abugjawo mu maaso ge. Empitambi yonna neevaawo. Lwaki? Olw'omusaayi gwa Yesu. Kikulu nnyo ng'omwana wa Katonda okubeera mukwano gwange ng'oli so assured mu bulamu bwo nti ebibyo mukwano gwange byasonyibwa mu maaso ga Katonda ate ne bisangulibwawo. Kubanga Katonda atugambye nti nno tagenda kubijjukira. Mukwano gwange tegeera ekintu kimu, Mukama Katonda kyayogedde aba ategeeza ekyo. Oyinza okuba kulowooza nti Mukama Katonda akyajjukira. Nalaba ebifaananyi by'obuseegu, najjamu embuto, nabba, nalimba, natta, byonna byonna ebyo abijjukira. Ekyewuunyisa nti oba wakola ekintu ekisingira ddala okuba ekinene nga watta omuntu oba waleepinga oba wakola otya, Mukama Katonda nga tajjukira. Bw'obanga weenenyeza, bw'oba teweenenyeza ebyo bikubeerako mukwano gwange, oba weenenyeza omusaayi gwa Yesu ne gubisangulawo, Mukama Katonda tajjukira butali butuukirivu obwo. Yali yakiragula mu kitabo kya Yeremiya essula 31 olunyiriri lwa 34 ne mu Isaaya essula 43 olunyiriri lwa 25. In fact kamba somere mu Isaaya essula 43 olunyiriri lwa 25 uliza bulungi n'olwa 26. Nze mwene nze nzuuyo asangula ebyonoono byo
kulwange nze so sirijjukira bibibyo sirijjukira bibibyo olabye omukaganaga mazijukiza tuwoze fembi leta ensonga yo olyoke oweebwe obutuukirivu okawulidde akagambako olyoke oweebwe obutuukirivu kitegeeza nti obutuukirivu oweebwa buweebwa alina genda okubukuwa Kristo Mukama agambye talijjukira butali butuukirivu obwo naye kisinza okusanyusa mu kino kyonna agambye nze mwene Katonda kennyini yayogera agambye nze nzuuyo sangula ebyonoono byo ku lwange nze kati obadde omanyi nti Mukama Katonda akusonyiwa kubanga olowooza akusaasira nnyo Mukama waffe mulungi yeebazibwe agambye Mukama Katonda takikola ku lulwo ekyokusonyiwa Mukama akikola ku lulwe tegedde bwe nategeera nti Mukama Katonda waffe ansonyiwa obutali butuukirivu bwange ate n'abwerabira ate nga Mukama Katonda nenkitegeera nti ayagalira ddala okunsonyiwa kubanga akikola ku lulwe lwaki kubanga ekibi kimulabikira bubi ekibi ayagala kiveewo ensonga lwaki yakisasulira omutango najja kuno ku nsi n'afa asobole okukisangula mu maaso ge asobole okubeera n'abantu abajja mu maaso ge nga tebaliiko kyakunenyezebwa kyonna poison solving ekibi musaayi gwa Yesu kuba tolina musaayi gwa Yesu okulowooza byonna byolowooza nogenda tuka maaso ga Katonda ng'obutali butuukirivu obukuliko ng'ebyo byonna bikwetimbyeko kubanga omuntu wafa agenda n'ebikolwa bye naye mu Yesu yasolvinga ekibi yakomera nakyo kuki omusalaba mukwano gwange osoma mu kitabo ky'Abakolisaayo essula 2:14 we watyo Bayibuli etulaga nti Yesu yasasula ebbanja lyaffe eryali liyimiridde wakati waffe ne Katonda ebbanja eryali demandinga amateeka Katonda ge twamenya agagamba okole ki ogenda kuba ng'oyingira geeno olina okusasulira obutali butuukirivu bwo naye Mukama waffe Yesu n'asasulira obutali butuukirivu waffe ebbanja eryo Yesu Mukama waffe n'alitusasulira n'alisangulirawo ddala Mukama waffe omulungi yeebazibwe Bayibuli Nzungu egamba he cancelled the debt that stood against us with its illegal demands ebbanja lyalimiridde mu maaso ga Katonda ebbanja litwali tulina mu maaso ga Katonda legal demands kitegeeza nti no justice erina okumiitingibwa nti mukwano gwange empeera y'ekibi Bayibuli egamba kufa nti wali olina okuba ng'ofa olw'obutali butuukirivu bwo naye Mukama Katonda justice n'agisa ku Yesu n'abusasulira busobole okubeera ow'eddembe mu maaso ga Katonda kikulu nnyo okutegeera nti Mukama Katonda yakusonyiwa kubanga weenenya mu maaso ge naye kikulu nnyo mukwano okutegeera nti okuba yakusonyiwa wafuuka kitonde ekijja era osaanye okubanga otambula ng'ekitonde ekijja kubanga Mukama Katonda aba akuggyeeko buli kimu kyonna n'ofuuka wa ddembe mu ye so lekeraawo kubanga oddayo emabega mu kibi lekeraawo kubanga mukwano gwange oddayo ate mu biri ebikadde kubanga buli oddayo mu bikadde Mukama Katonda oba omujjukiza ate byeyasangula mu maaso ge byeyatagenda kujjukira buli okola ekintu kyonna ekibi oba omujjukiza ate oba okumirira Yesu buto ku musalaba so ekyawandiikibwa ekyo mukwano gwange kyasusanya obulamu bwange okutegeera nti Mukama Katonda ansonyiwa ku lulwe nekitegeera nti Mukama Katonda bwansonyiwa yeerabirira ddala obutali butuukirivu bwange mu maaso ge era mwana olowooza kati mukwano gwange olaba lwaki kitugwanidde okubanga tutambulira mu butuukirivu n'obutukuvu kubanga mukwano gwange bwegatta ne Yesu ofuuka kitonde kijja kati ekitonde kijja tosobola kuddayo mu ki mu bikadde Bayibuli egamba omuntu omukadde twamukola ki twamweyambula twafuuka kitonde kijja buli kintu kyonna kye wali okoze ekibi obanga bakyenenya mu maaso ga Katonda manya tajjukira yakusonyiwa era tabijjukira omulabe sitaani ng'ali olyoma agamba I don't remember ono yakola kino na kino sister yakola kino na kino tojjukira liwe yayenda sijjukira tewali record name yakola ku lunaku lwetu nembe tewali record mu maaso ga Katonda tewali bujulizi eki omusaayi gwa Yesu gwajjawo obujulizi kati tewali bujulizi mu kkooti obujulizi bwe bukola kati omusaayi gwa Yesu gujjirawo ddala obujulizi mu maaso ga Katonda n'otuuka eri nga toliiko kyakunenyezebwa kyonna sobola bw'ofa nga tolokose mukwano gwange kibi nnyo ddala kubanga ogendagenda n'ebikolwa byo mu ggulu tebakkiriza kibi kuyingira ate bw'ofa ogenda n'ebikolwa byo kyobula Mukama alina okusolovinga ensonga y'ekibi nga tukyali wano ku nsi obanga oli mpya mukwano gwange ne bagiyita Chosen Generation bakweno kyano tuddamu ebirooto ebiseera bisinga n'okuyiga ku topics endala kati nga bw'olaba eno so kigwanidde buli mwana wa Katonda wenna olumula okulaba okubanga mukwano gwange obeera ku channel so subscribinga kona kade selectinga all bw'ona kikola ekyo buli bwenatekangayo video bwenti ojja kubanga ofuna notification ku simu yo obenga mukwano gwange obeera omukwabo abasobola okubanga bareceiving message eno n'okubanga toyitwako mukwano gwange mutwalira ku platforms endala kati nga Facebook oba TikTok oba wonna manya nti eno ku YouTube tuli very very organized waliwo akamungi osobola okusaachinga kyonna kyoyagala n'obanga osobola okifuna mu budde ekyawandiikibwa ekyokubiri ekyakyusa obulamu bwange kisangibwa mu kitabo kya Yokaana ekisooka essula 4 olunyiriri olwokuna Bayibuli egamba mwe muli ba Katonda abaana abato era mwabawangula kubanga ali mu mmwe asinga obukulu ali mu nsi Bayibuli Nzungu egamba you are of God little children and you overcome them because greater is he in you than the one in the world tuli ba Katonda
jukira Bible twita bakatonda abato ne mu kyandikwa kyo kiraga tuli baana ba Katonda, we are of God, tuli ba Katonda, tugenda kuwangula kubanga ali muffe w'amaanyi okusinga afugira mu nsi. Mukama yibazibwe nnyo. Kyandikwa kitugambye tuli ba Katonda, we are of God, tuli bantu ba Katonda, tuli baana ba Katonda, we are of God, little children. Tuwangula lwakuba nti tulina ow'amaanyi ali munda muffe. Kati we nategeera nti mukwano gwange nina ow'amaanyi ali munda mu nze okusinga afugira mu bali ab'ensi. Ab'ensi nabo balina munne abafugiramu. Abantu bakola endagaano n'emizimu ne gibatambuliramu ne gibafugiramu. Abantu bakola endagaano n'amagini n'emisambwa n'amayembe, ebintu ebyo byonna gye biri bya ddala. Naye ffe Bayibuli etugamba ekya, ffe tugenda kubawangula lwaki? Kubanga nabo balina ow'amaanyi abafugiramu. Naye naffe tulina ow'amaanyi asingira ddala obukulu oli afugira mu bo. Setaani n'emizimu gye gyonna doza all creations. Naye Katonda tatondebwa. Katonda alina advantage. Teyatonda bano bonna asobola obamanejinga. Omwana wa Katonda ali mu position yo, tewali musambwa, tewali muzimu kugenda kusobola kubanga kukuwangula lwaki? Kubanga waliwo ow'amaanyi ali emabegawo. Bible egambye we are of God and we are little children. Jukira ne Mukama waffe Yesu kya Matayo 12:3 awo yagamba abeetowaza abalinga abo, abeetowaza ng'abaana bato bagenda okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Kitegeeza nti bw'ogenda mu maaso ga Mukama obeeranga mwana. Era esala Mukama waffe Yesu gye yatugamba okubanga tusaba egamba our Father. Kitegeeza nti kitaffe aliwa? Ali mu ggulu. Tulina taata waffe mu ggulu. Mukama waffe omulungi yebazibwe nnyo. So bwe tuba nga tuli ku lutalo nga tulwana ku spiritual warfare, tubeerako n'ow'amaanyi ali munda mu ffe asingira ddala emizimu gye tulinganga nagyo, asingira ddala emizimu, amagini, emisambwa. Jesus Christ is above every power, every force and every principality. Buli maanyi gonna Yesu ali waggulu na waggulu. Yagamba mpeereddwa amaanyi, mpeereddwa obuyinza kugulu ne ku nsi. Kitegeeza nti tewali kintu kyonna kisobola kuyimirira mu maaso ge. Mukama waffe omulungi yebazibwe. Naye kikulu nnyo okutegeera nti mukwano gwange maaso ga Katonda olina okwewombeka ng'omwana omuto. Bw'otakikola ekyo ogenda mukwano gwe kufeeringa. Jukira eri mu maaso ga Katonda tulinga bw'olaba ka bbebi bw'okalaba naawe. Katonda bw'ati bw'atukola ki? Bw'atulaba. Bw'oba olina kyoyonoonye mukwano gwange weenenye maaso ga Katonda neeyambala amaanyi n'obuyinza. Mukama Katonda ayagala kubanga alwana olutalo ng'ayita munda mu ffe, kubanga agambye ali mu ffe w'amaanyi okusinga oyo akola ki? Afugira mu nsi. Olina okitegeera nti waliwo olutalo lugenda maaso mu nsi ey'omwoyo ng'oggyeko omubiri n'omwoyo. Gwe Bayibuli egamba omubiri n'omwoyo byolekanye oliki? Olutalo. Waliwo olutalo lw'obwakabaka bwa Sitaani n'obwakabaka bwa Katonda. Olutalo lugenda maaso, olutalo lwa miki? Lwa myoyo. Naye waffe Mukama Katonda atuwadde amaanyi okusobola okweŋŋanga omubi, era n'atuwa assurance tugenda kuba nga tuwangula, si lwakubanga ffe n'olwokubanga tulina amaanyi amalala agatuli emabega. Tewali muntu yenna alina kukutiisa mukwano gwange. Abalogo tebalina kukutiisa. Manya nti mukwano gwange olina amaanyi mangi okusinga abalogo bonna. Osobola okudefeatinga abalogo bonna. In fact bonna ne bakuŋŋaana. Elijah bamukuŋŋaanirako. Abalogo ba Jezebeli bakuŋŋaana. Naye n'atula wali n'alatta. Bakoze empaka. Ani agenda okuyita Katonda waleeta omuliro tulabe Katonda asinga. Ne basamira okuva ku makya mpaka kawungeezi. Naye ng'omuliro tegukka. N'alaba ddolira kyebaka Katonda mwali mu vacation. Kyebaka Katonda muyebase mu mukoowoola ennyo alabika tawulira. Ng'ali wali asirise. Naye olwabo oteekawo otabwati. Olwabo okuteekako saddaaka n'agiwako n'amazzi n'agasaagala mugambe nti ate mbatwikinze. Omuliro gwa Katonda ne gukola ki? Ne gujja lwaki? Kubanga yali mu ye yali w'amaanyi okusinga bannabbi b'obulimba bonna. Baalu yali abafugiramu Bayaali. Omukwano gwange Katonda we Elijah ye Katonda wo. Katonda waffe yatusuubiza okubanga agenda kubanga twana entalo ye Katonda wo atera kwagala nnyo. Akulaba ng'omwana omuto mu maaso ge. Bw'etyo bwe nategeera nti waliwo ow'amaanyi ali emabega wange. Okwewaka ne kweyongeramu. Neeyongera okukkiriza. Kubanga mukwano gwange oba tolina w'amaanyi akuliko. Ensi kijagala bagamba ebintu bingi bigenda maaso. Nsi eno abantu bangi balina emitima emibi. Abantu baluga ebyaddala. Abantu bakola ki? Abaloga abantu tebaagaliza. Naye abafugiramu ye Sitaani n'emizimu gye. Bw'obanga olina ekintu ky'okola oba oyagala n'omwana wa kikole n'okusingawo. Kati Katonda waffe mulwanyi. Naye ayagala kubanga ffe baakozesa. Kuba Katonda waffe tasobola kusituka kulwana na Sitaani, alaba nga wa wansi nnyo ku ye. Bw'ayagezako okubanga amuwamba mu ggulu ng'agala kubanga yeefuga entebe mukasitinga with just a finger. N'amugoba. Kati Sitaani nga bwe kibagamba bulijjo olutalo yaluggula ku baana ba Katonda kubanga the father tamusobola. Olutalo naluggula ku baana. Omukama kamba w'amaanyi n'obuyinza abawulire. Mukama waffe omulungi yebazibwe.
ng'omuzadde obeere no ng'omwana wo mwempa walinze ng'oli eno okola ki omwagira kati mukwano tulina amaanyi agali mabega waffe tetuli fekka kati bwe nategeera ekyo nti mukwano wange sirinze ka tewali kintu kyonna kintiisa tewali mulogo ina ntiisa lwaki kubanga waliwo ow'amaanyi ali mabega wange mukama waffe mulungi ebazibu nnyo so ebiwandiikibwa byakisobola mu nategeera nti mukama katonda yansonyiwa ebyonoono byange byonna ate tabijjukira nenkitegeera nti mukama katonda ndabanga ekitonde ekijja nenkitegeera nti ate yanfudde ekitonde ekijja ekyo kyagala mbeere zisobola kukyefuula nenkitegeera nti yampa amaanyi n'obuyinza okutambula mu butuukirivu obwo ekitonde ekyo ekijja nenkitegeera nti mukama katonda olutalo olugenda maaso mu nsi ey'omwoyo ampadde amaanyi n'obuyinza nze nga nze agenda kutuula mu nze mbeere nze nga nkaalinga katonda ow'amaanyi ng'atudde munda mu nze nemanya nti sisaanidde kubanga nenyuma nenkitegeera nti mukwano wange ndi w'amaanyi nnyo ate ndi wa bulabi eri obwakabaka bwa sitaani mukama waffe mulungi ebazibu nnyo so gwe tubuulireko mu comment section byawandiikibwa ki oba kigambo ki ky'obulya ekyakyusa obulamu bwo binyo byensonyi bitwansoomiza obulamu bwange naye ebyo byankomako nnyo ddala kyandikwa ekyali kyakyusa obulamu bwange bwe nategeera amaanyi agali mu linnya lya Yesu ne studying amaanyi agali mu linnya lya Yesu studying ebiwandiikibwa carefully nentegeera amaanyi agali mu linnya lino erya mukama waffe Yesu nakola ka video nga nyongera okuba nga nnyonnyola amaanyi agali mu linnya lya Yesu so kuona wano waggulu awo jakala ka video kali awo waggulu kakoneko ojja kuba nga otegeera mukwano wange amaanyi agali mu linnya lya Yesu wagulu pia subscribe nga kuona kadebo nakikola ekyo ojja kuba nga notification buli lwe nataddeyo video ali mukwano mbeere bulungi mweyaba